ebifaananyi bya Jaden ne girlfriend we n'ekifaananyi kya dictator Amiri ng'alina omukyala omulala n'ebifaananyi bya Yash Popi byonna nga byekuusiza ku kyabaddewo ku Valentines tubirabye. Naye before nga sinnabeera nga mbikuwa, waliwo ekifaananyi kye ndabye kiri mu kubeera nga kitambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo ng'eraga nti yabadde tweet ya mukulu General Muhoozi Kainerugaba ng'agezaako okubuuza bannansi b'eggwanga erya Uganda nti ki kye tubeera tukolera Dr. Kizza Besigye, tumusonyiwe oba tumutuge. Tweet wetu weegamba egezaako okubuuza bannansi b'eggwanga erya Uganda nti Dr. Kizza Besigye tumusonyiwe oba tumutuge. N'agamba ye talinaamu buzibu n'akumutuga, bigambo bya Luzungu. Kati ngezezzaako okubeera nga negumyanga oba si tweet ye ya mukulu General Muhoozi Kainerugaba, oba abaana ba screenshotinze wali ne ba editingawo erinnya lya General Muhoozi Kainerugaba, oba obwongo ne mpulira nga bunneesera. Badde ngenda kukola story eno omutima ne gungamba SMS togeetinga nnyo diipu, emboko nga mpulira ng'emboko eziwunya, ne ŋŋamba emboko saagala nnyo ziwunyire sayidi yange. Kati ndi wano neebuuza ddala tweet ye General Muhoozi Kainerugaba oba abaana bano abatambuza ebintu ku social media be bakutte ne bakwata ne bateekako erinnya lye. Statement yesinza okunneewuunyisa. Kale nayina tweetinze kiyinza obutabeera nga ne kati otweetinze eki Dr. Kizza Besigye tumusonyiwe oba tumutuge. Bwe tubeera bakumutuga tetulinaamu kwejjusa oba kubuusabuusa, ekyokumutuga kisoboka. Bw'aba genda osinga okuretweetinga muretweetinge nga musalawo either tumutuge oba tumusonyiwe. Mpulidde nga ntidde, ndabidde ddala ng'obusungu wandibeera nga bungi, ndabidde ddala ng'ebintu kyayika bya ddala. Bano abagamba obugatto kyayika ddala kituufu, obugatto bulina okugendako ne sseŋŋenge. Akagatto akakalu kayinza obutasobola kukola kati ng'akagatto keetaagako sseŋŋenge. Mpuliddemu nga ntidde, naye yo tuveeyo, nsonga za politics ate wano tetuzigendamu nnyo. Omukulu Jaden, naye Jaden alina emyaka emeka? Jaden sisuubira mbu yatuusiza emyaka 18 okuvaayo okubeera nga akwasaganya Valentine shoot ng'ali ne girlfriend we. Wano we tulaga tuli mu 2025, naye wano we tulaga mwana Jaden wuuyo ayiyeewo ekintu kankutereko ne bya Yash Popi. Actually nga sinnaveera nga nkuterako ebisigadde dictator Amiri ekifaananyi nakyo ki editinge kubanga ndabanga face kale yagala okwawukana, naye munnange tomanyi ebintu bya makeup nga mugenda mu shoot. Ndabanga face esiibuuseemu compared ku kifaananyi egyeno kifaananyi eno ewalala, naye ddala wekibeera nga yegwe dictator Amiri ensonga ozanguyizza. Tewannayitawo na wiiki eziwera weziti ng'owekyaye n'ekyoze n'ebbeeka essaawa zino eno nga tuli mu kubeera nga ebintu bya ddala. Kankusaba subscribing on ngenda for notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino.